BOCAT TV Neera. Okay, tukwaniriza ku Vocals Live olwako olwaleero nze SULA SSENYONGA BOCAT TV Maria mali ku kamera tene nashi mpozi okubeera nga batusako ekifaananyi ekyomulembe. Tuwongere okujjukiza mwe baana balenzi ne baana bawala ate mpozi nga mwagala okubatandikira ku bya YouTube channel okubeera nga bazimaintaininga n'okubeera nga zikola ku eggambo kula genda weekwata empozi ate mwana mulenzi eno kuruga ajja kubeera nga akuyambako enamba ze ziyitawo ku screen awo wansi mukubire kasimu ajja kubeera nga akuyambako ku sente entonotono sente ensaamusaamu. Olunaku olwaleero tuline mwana mulenzi ate Kakire Eddeku ono legend. Mwaka gwali 2018 2018 so kubabuzeeko mbaniriza sinza yaniriza kale munyaniriza nnyo era muli basanyufu nnyo okundaba abawagizi bange mwenna era nange ndi musanyufu okuba nti essaawa eno muli mukundaba nze Kakire Eddeku. Amannya aganga amatuufu yenze Sekyanzi Pawulo mwana w'ensenene. mwana wante wama wabeera wante nzibadde nkugaye badde nkugaye mu nsenene. Kakire Eddeku ogamba otya? Gye tuli muli bulungi nnyo omwaka gwonna ogubadde waawo nga tutambula ebintu bikola bitya naye nga abantu bagamba tulina okubeerawo endongo evuge bwe kiri ne tukubakaawo eya covid era gulina ovuga. Soko mbulire pozi gwali mwaka ki? 2018. Okay. Ng'omu ku baana abaali nga mu studio up to now ne bookutteko oba wa good work bwe kiri naye tutuuka ku final omwana n'agenda n'aleeta no messing ndowooza kyenjo kugamba nze oluusi kyava ku ki ekintu ekyo omanyi buli omu abeera n'endowooza eyiye naye kati osobola okumpaayo omwana omu n'oŋŋamba nti ono omwana wameesinga wano n'enkunnyonnyola lwaki nakola ekyo era lwaki kyali bwe abaana bamu nti sikyabajjukira bulungi naye kati okusinzira abantu baali bagamba nti Kakire Eddeku eno guno omutendera sigwe yandibadde aviirako. Buli omu aba n'embala ye ate era tulowooza ebintu bingi nga mu ebyo kwe kuli ekituufu oba ekifu byonna bibeerako kati oba okyuzinze wrong choice omukisa teguba gugwo era ekyo nkikkaatiriza omukisa guba mukisa kyova olaba era abaana abasinze okuwangula n'eyimbira byange mu studio babeera bakiboggwe abasinga nga toyinza namusongamu nti oyo ayinza okuwangula naye mumaliriza yabakuye ng'abamenye eno tutandika ffe bulijjo wano na muziki ku Vocals Live. Olunaku olwaleero tugenda kubeera mpozi nga ate tukuba kataka bagala tukutukutye mu kataka kano musobole okubeera nga nako mukategeera bulungi nnyo. Manyi n'ebira byange tukuba versions bbiri oli wadde mbogamba nti nze leero kanvuge kataka. Akataka kyeki? Akataka kwe kubeera ng'oyimba oluyimba mwele muyita akapera ffe tugamba nti teruli mu kidongo kati korasi lwe luli mubadde olaba oluusi bagize n'ateekamu omukono gwa gita ebyo tuyita korasi oba okitegeera ne kati olwaleero Kakire Eddeku agambe kamba kuba akataka soko osumulwe luyimba ki? Ndowooza kamba kube kuba ennyimba nina nnyingi nnyo naye kamba kube ebyebulaayo byali mu ggulu oluyimba balumanyi nnyo oluyimba lwatambula Tinaloose nga ngenze mu ggulu naye kyantiisiza waliyo gwe okusoma abaliyo basomye bulungi ebitabo teri muzannyo Mukama yakoolayo dde essomero ku ssomero kuliko malayika enkambwe zikuba kibooko kubutuulirawo emabega atuuse leeti zimusa akatooba obugulu enkyanaayiga okkeera essomero liringa kkambwe Yesu y'omukuba kulu kweri essomero Nuwa ekkuuku yabafumbirawo ebyendya okusoma kweri tekuli mu muzannyo olaba ne bayitira bakubwa kibooko emabega Kafeero Pawulo beebe ekyokusatu nga n'okuyita kujja n'akuba kwa nduulu ekyokubiri yakiviiramu ku kasuubo bamuteerako tulaayi goba okyazannya wabaddeyo abayimbi abalala ab'ebweru newa ne Uganda tobala sipiikidde kwabadde kwefuumuula basudde kweyazinidde amazina okwekunkumula ng'ali mu kapala akampi akaddugavu aka yunifoomu nga n'akasaati okwo
yatemye dansi n'amuteekamu n'obubadi enduulu n'esaanikira eggulu oba okyazanya laka eddube eriyomukuba ombeefu nga n'enviiri tayina yabajja akapala poza ate lwe yalwanako ne luta yafiira ebbongolo munayuganda omuzira eri wamala akugwa okulya yafuuka ekirala akuba ekimere tapima kiki kyamalawo dulinuwa katona mu kiiko omulawo nga yeefulukuta masepikimbwa n'onyemmembe bannange naye nga ki eri wamala inokyusaamu siwankubadde okulya bwe bulamu naye wasuse nnyo abawuku katugende ulya kano moze rediyo mupya naye nga mukannyo yagenda ne vokoli lye eritabadde ku ssomero yakuba hiiti nebasenserawo obusomyo katonda n'asituka n'atandika obibyamu nze baŋŋambye wengenderayo ku ssomero sukulu fizi ngenderawo nazo abazadde mu bagambe bagira balindako era badnice mu kirooto ekyo olwavaamu yesu yennyini yaŋŋamba sukulu fiizi ojja naye batulumye nnyo abala bajja naye tebagala sasula sukulu fiizi baluma waliddeko ku sukulu fiizi nga tukomyewo enewaka simulyangako okuggyako okungwakokko yagwa atya bampa emitwalo 5 ngitwale ku ssomero nga mmanjibwa omanyize nali musambi nnyo wa buyinjayinja nga situdde ate era n'empale zange zayabikanga nnyo wakati otambula ebbina liri tegaalabikako n'okuyulika ebituli muki mu nsawo bannakwatanga nnyo mu nsawo y'ensonga simanyi lwaki ngenda endigira ntuuka ku ssomero nyingira n'ofiisi ate bango byejjo enkeera nkomyewo ndeese fiizi mbaweeko 5 okwata mu nsawo nga nali nzirabye nenoonya akawune neetola kompawundi namba nenzirayo emabega nenkomawo nenzirayo nenkomawo kati ntuuka eka maama mulengera mu lujja neŋŋamba kaweddemu nensooka nnyimirira eri ku kkubo bwe nti kati waliwo kasisita kange nentandika okukakubira sayini nga nkalaga sente zigudde maama tomugamba ate ng'era alina okumanya neŋŋenda nankoonamu ze yankoona nanziriza endala era nga era nozeka mu nsawo wazikwata mu ngalo ku luno neebeereramu eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa atya tewali simanyi obaani atafuna subject ki wali osinga okukola English nga mu primary yali English era ne mu secondary English subject ki yali ekusinga okubeera embi mathematics automatically ne bota namukola okuva P1 baby kasana tuka mu P4 nantabukako nange neŋŋamba yamanyi kati n'omuta era nze nali muntu wa arts nnyo science ezeezo azangwa kkono musomesa ki yali akusinga okubeera nga akukijjanya ku ssomero waliwo secondary primary wonna osobola mu primary mu secondary waliwo master wa agriculture era ayinza n'okuba akalaba kati sikyamujjukira nalinnya kuba yanyiizanga nnyo anansonyiwa ekyogera nali sisoma agriculture naye ng'ate yakyasinze okundeetako olugezigezi ate lwaki empale yange encupa nkwatemu biki neŋŋamba baneka tetuulabike bulungi nansanga empale nagisala baba wegundi nga nnene empale nga nnene lwaki batuwa nnene nnene muzikwatamu anti tulina ozikwatamu kuba ndi mutono nina okwambala era ekinfiitinga ndabike ng'omuvubuka mansito oyo nga akukijjanya wonna wooli yansanga nasala empale yange enkwatemu bwe nagiuzako nze kale ate nafaayo nagisomeramu okumala wiiki nnamba nga nzija n'okujjenga nenyingira kirasi ne baŋŋamba tojja jingira konze ate nsomere muki mpozi mwagala nzigire mwanda we okitegeera secondary owa primary era ndowooza yali era wa maafi naye oba science waliwo master waffe oyo yeemanyi ate era alaba nnyo vocals live abaako era yeemanyi wa science oli teyalina lugezigezi nga jako ojjeko
jaye engalo ngakona wano jako ku mutwe kuno bw'okwatayo nfu muzidda mbuto jako nze kyeneemanyiko mu primary nze nali omu ku basajja abasibi b'embooku ku ssomero okakasa nga buli musomesa nti ng'ogwawo kalamba n'okuba n'ova nenyimuka neŋŋenda nengira bwe nti kati bw'otuuka eyo ng'odda eweeru ng'okaaba sikaaba nze nali musajja mugumu kuva dda era mpaka nakati ekintu ekiyinza okunkaabya mpozi nga kiri so si kya mubiri nti kulumwa kirina kuba kya ku mutima nuli ne wakkuba panci era tokaaba baazitukubakuba dda bazibakubakuba dda omusajja alina okuba omugumu ezigali omusajja lirina kuva wala buli lwolirikkiriza okuva oku obulamu bwo ng'okyasoma kiki osinga okujjukira kyogamba nti kino mu butuufu nja kijjukira obulamu bwange bwonna sirikyerabira kyensinga okujjukira bingi byenzijjukira wabula kyeseerabira gyemikwano gyange naddala bennasoma nabo pulayimale buli bwaba mubembeerawo nengamba oba ndiddamu okulaba gundi oba ndiddamu okulaba ku mayengo naye nakyali wange mu pulayimale nga bamuyita mayengo nga mukwano gwange nnyo nga buli wootulaba tubeera aba babiri naye nga kyekibagatta ddalu ndowooza kuba ffenna era twali ffe bamu mu class academics mwalinga mutya twali balungi nnyo okuggyako mu maafi mwembi nga maathi yabalema naye ebisigadde nga temusobola kufunayo mukwano gwamu amanyi maathi n'abasambirako ate okoppa oba okutuyambako tutategedde twali twefuula nnyo abagezi kaŋŋambe bwe nti temwagala buyambi nga twemalirira tukyali ku Vocals Live olunaku olwaleero BOCAT TV tulina mwana mulenzi Kakire Eddeku ate nga mwana muwandiisi wa nnyimba zino ez'ensi ate muwandiisi wa neeyimbira byange katugenda kuddaawo ku that bit of okuwandiika kasooka tuwa oluyimba olulala luyimba kirogera tuwa olulala ndowooza kambawe anti omanyi nnyimba nina nnyingi nnyo neerobozaamu bweroboza ŋŋenda kubawa akadda nnyuma mwe nayimba emumbwa emumbwa yaki dekankone bukonyi ti bannange mwebale okunzikiriza obbafere mu mbwa za lusa entunda zaniya naye nowakaboto ngonze njimufera waliwo oluli omwana eyakubibwa eyabwe nemuyengera bwe yanywana asesema akalulwe natuyana nenkankana n'ennyindo kosa n'emimwa bafa ku mwana nembala akataka namasuka bangobesa ziboda era tebanfuna mu makona nga ndeka mu nfuufu kambabuulire tifa batunzi b'emumbwa tulina omuze gy'otunde omala kujogerera nti ewonya lusa athima akabotongo n'okusesema tebwoginywako esala n'omwenge tuziba fera gwate mumbwa emweti newonya lusa n'ebirwadde kinaana ebirala olwokuna luli twali mulabala tolekaliko etalo twakolayo kabaka w'emumbwa bw'ogiwa kamyu akabadde kalya n'omuddo kafuukamu emmese ate bw'ogiwa enkoko ebadde ensesere bw'eti efuukamu enkofu n'ebuuka neyejjawo amazima kyennina okukola ngenda gika okusa ngitwale woonoono ngimusirira gikubeko omumira atabuka omutwe munamusanga muleeke Victoria ng'atabusafuuse mugoonya tuyite omusajja wa fooli owebagere tukoma abasajja abatunde eddagala eryo lyonna kale sijjagala nti namumbwa omuntu abeera n'akadomola kahabbo n'awalanira endwadde ne bamasayi naye obeera bamasayi bangamba kati abaana abaganda bano bebambalanga abasayi ne bayogerayo oluswayiri bigambo ne bakyamya oluganda ne bagenda batunda eddagala manyi abaganda bagezi bwekiri Uganda kutetenka abaganda bagezi yakuyiya buli wamu ati mwe kasita mugamba eri abamasayi lyerikola ng'afuuka masayi bwe muliva mu bamasayi ng'era afuuka ekirala ekyo kye muba mwagala kati oli muwandiisi wa nnyimba zino ez'ensi n'ennyimba za neeyimbira byange omulimu gugenda gutya omulimu si mubi era gutambula bulungi era guzzaamu amaanyi temunnabaamu kasente kali awo naye kinsanyusa nnyo
okukola ekintu nenkolera omuntu ekintu n'agenda n'akiyimba nange nempulira nga kiyimye nga ne wakituusa bamugamba ddala luno oluyimba lutuufu era lwa ddala lujja kukola kyekintu ekyasinze okunsanyusa mpozi n'ekirala oba kaŋŋambe disappointment zirimu nti abantu si beesigwa bw'okola naye agreement habwe betukolera batono nnyo atuukiriza ekigambo ki ajjewuwo ng'era bw'olaba studio wano nti munnange kanzije nkole nja kuleeta nga mpola mpola jjukira ate gwe oluyimba omuwa bubi ng'agenda akola nti nja kuleeta mpola mpola ogenda okumaliriza nga kubiddeyo olwanoonya omuwandiisi ate nze saagala nnyo bintu bya agreement mbu tuwandiike gundi abaddewo oli muntu oba muntu mukulu ng'otegeera bw'oba bw'otyo nga bw'osazeewo okukola gwe mba nkutegedde era siddamu kukolagana naawe olulala. Bameka b'okyasinze okwawukana nabo? Balinga bameka oba bantu kikaaki kuba mpandiika neyimbira byange n'ennyimba eza bulijjo. Osobola okugamba nti neyimbira byange lunaaka kawukana n'abaana be batera saagala neyimbira byange mwemuli disappointment sezisaasinze obungi kuba mu baana be nnaakakola nabo bonna babale besikukkulumira nga yazza omuzigo bwe kiri batono. Omuwa ekintu ku bwereere n'omugaba bwe kigguka tujja kwetega kubanga bagaba breaking news nze obeerako ng'owulira mbaako nakugamba ate bina amakoona ate naye nga ate nange naliyombi ate amakoona gatya nti ate kino kakati ate bwe zizze kakati ate kano kakozebwe kati nanimba ate nga sente zigenda direct ku masimu nga ate nange oluzifuna ffe nga tuziforwarding nga muziforwarding era nkimanyi kuba nabeerayo nkimanyi nti aba nazo apalapalanya n'omukolera nti bwe kanavayo ku finals tujja kugabana kasitalinya ku final bepa ne bwamukubira essimu takwata aba takumanyi abamu si bonna naye abamu naye nga be basinga obungi abasinga obungi tebatuukiriza naye nga abo abatono abatuukiriza banzizaamu nnyo amaanyi era bampa essanyu. Bw'ofuna ekizibu ng'ekyo omuntu nga tatuukiriza kikuteekawa? Nze tekinteeka wansi okuggyako nenyayiye nakumusaasira. Osigala okyayamba abalabira bazze gy'oli? Mbayambira ddala kubanga mu bo mwemuli ate era abankolera nange kye tuteesezza n'akituukiriza era mu bo mwemuba abatatuukirize ekigwa ekimu tekirabera mwana kuzannya. Abantu babeereyo ne bagamba abaana abo bisitole babijjawa? Sitole gye ziva wangu nnyo ne kati essaawa eno bwe tunyumiza wano tusobola okuba nga twafunyeemu dda sitole gye nkunyumiriza ey'essomero bwe ngikwata ne ngiteeka mu limbala neeyimbira byange mugenda kuseka. Kati abaana ekyo abasinga bakirina nti balina emboozi ennungi naye tebamanyi kussa mu luyimba. Buli lwabiteekamu bulya nga tebijjaamu ebigambo tebibalansinga ne bimubonyaabonya. Mu bufunze omuwandiisi omulungi naddala owa neyimbira byange kuba oyita mu kyayitibwamu edda ate n'emboozi gy'oyagala okuggusa oyinza okwekanga ng'oyise mu luyimba nga waliwo yalukubiramu hiiti olina okugiggusa nga bw'oyagala okuwandiika olimbala neyimbira yange obulungi n'okuba ng'omanyi Oluganda olungi ng'olina ebigambo bingi nti kirungi bwe kiba tekijeewo ng'ogamba kikira okitegeera nti kino kirungi kwegamba oba n'ebigambo bingi ng'osobola okukyusa kino bwe kiba tekigenzeewo ogenda na kino engeri gy'okikubamu amangu. Era bodde emabega n'owuliza ennyimba z'aba basudde teyalemererwanga ng'ayina Oluganda luyitirivu ye ekigambo ky'ayagadde okwogera ayina ebigambo ebitegeeza ekintu eki nga 10 kati alondako kimu ekijja. Lwaki bwe mubeera mukola ennyimba zammwe muyitira nnyo mu nnyimba z'akadonkamu ate ennyimba enkadde ab'emyaka gyammwe ze mutaawulira nako kale abayimbi abo abamu bwe baayimbira nga temwali nawo mwasangawo Busanzi music? Oluusi kiva kwani akuinspiringa okuyingira music. Kati nze omusajja akyasinze okunyimbira yadde mugenzi era umule mirembe ye Hamani Basudde. Wamulabako? Saamulabako. Awo wali obuzibu? Saamulabako naye ate ennyimba ze nazisangawo era nziwulira zinnyumira nnyo. Ennyimba ze empitirivu ne musimu yange ze zirimu okusinga. Oli muvubuka lwaki ennyimba z'akadonkamu ate z'osinga okuwuliriza? Wandibadde owuliriza music wa generation yammwe? Lwa nsonga ndi muvubuka naye ate sirowooza nga muvubuka.
ndowooza nga ate omuntu omukulu kubanga biri bye bayimba obwodde wansi n'otula n'obiwuliriza bikuzimba era osobola okugyamu ekyamakulu ebitali ku byaffe ebyawano nabyo tubinyumirwa mu biseera byabyo n'ebiseera ebyokuyiga ne tuteekako kadongo kamu. Bwe mubeera mu kuyiga muteekako kadongo kamu. Bwe mugenda mu kweyokyayo kyamu tetweyokiseeyo kyanze teweeyokya. Batugamba abasiba enviiri beeyokya abaana bayaaye. Si buli omu. Kati kankubuuze ekisookera ddala bagamba ataddeko dread muyaaye obaddeko mu kibuga olabye abanyakula obusimu wala olabyeko wa dread. Babeera basaze obupata walabako wa dread ng'anyakula wamma kibugereko. Enviiri zino ziraba kitiibwa kyamaanyi nnyo era omuntu alina enviiri nga zikuze zituuse zino ezange we ziri kuba zino enviiri za myaka egi 5 omanya myaka 5 sirinyanko ku poliisi kitegeeza siri muzi wa misango kuba wootuukirayo bazitemye. Ani afuga abalaasi? Abalaasi muyina discipline gye muyina ne solidarity gye muyina eyo. Muyina essomero we mulagane abasomesa obumu ki? Si bumu. Naye buli wosanga omuntu ow'embeera eyo lwakuba bamu bakyerimbikamu nga si kye bali nga munda ali kirala obulasita si nviiri si ndabika osobola n'okusanga ali mu suuti naye nga lasita mu mutima. Lasita aba n'ekisa ayagaliza ayagala lasita munne ate awa buli muntu ekitiibwa nga bw'ali era oyo bw'aba tabikola ebyo oyo si lasita. Tukyali ku Vocals Live abamuniga black niga. Tukyali ku Vocals Live BOCAT TV olako olwaleero tukyagera maaso yongera ku subscribinga yongera okuwachinga video yaffe eno eggweyo. Tukyali ne mwana mulenzi Kakira Eddeku owandikidde abaana bangi ani gwosinga okwenyumirizaamu essaawa eno nze nga nze ndaba nti okuwandiikira abaana yesimba wandiikira naye tekyandibadde nze sandi kitutte nga kirungi okumwasanguza mu kamera nti gundi nze muwandiikira so kisigala kyama kyaffe nti nakola ne gundi ne bisigala eno muffe n'omwana n'asigaza ekitiibwa kye. Kyogamba bebawandiikira nga abayimbi bangi abensi bebawandiikira anti ono neeyimbira byange kitone. Twagala banoonya omuntu alina talenti alina obwongo buyiiya. Waliyo gwosobola oyiyiza ekintu nekimulema bw'ojja okigeze ku kiyiiyo kiwe Mariam akiyimba ojja omulabe avuya namugano yimba namugagendi kusanga wete ojja kuntege. Luyimba kiri ogenda okutuwa olulala oluddako leka mbawe muggulu ddene kafeero tinewuunya nnyo nange ekimbaako nze okulya nga bwe nti ndyanga aliko ekikyamu ndabika ndikandoga nze kiro z'akawunga akazzeeko sibala kuba nze ku kawunga bonnina era nnoonya ntega akawunga n'obutabo omwana mbubba ne mbunywa na keeka ng'omukyala talaba mubala agenze bweru bangobesa ebisika eby'omuliro nateekako emisinde ku lwe nali emmere kulumbe ne seppiki nakombako olwo bingi byenkola nesimattuka naye nawona kwolwo baba kunfuna bandi nkubye obubazi ate nno mukyatenda engeri gyenda naye ndiko omukyala mu kulya kabaka wange lwakuba limu okwetya okuloza ku munnyo oba guno zatoola mu bifinze mbeerawo mmulengera nefuula abuusa omwana bw'atuuka ojjibega nanseera neetikka ekinaala ekiba kuli museera beddumbu agenda kulya na mwana naye nga mwana kyoli atamalawo yadde olusingosingo omukazi annyiye ewaka nokukuta sikyakutanze ngenda sirika era atoolemu ebifimbo aloza ku munnyo kwe kunaava oluyombo tulyoke tugaba n'ebiyungu afumbe leero nga nfumbe enkya mulage nti nange ku byokulya sigendeka nange ndoze ku munnyo. Lwaki abakazi tebatuyita naffe ne tuluza kunva? Simanyi gyotesinga omunnyo kyama kyabwe naye nze kye nabazuulako kiri ekintu kimu era ekibeesibya mu kiyungu tayagala ddala oyingire mu kiyungu bateekawo n'amateeka
mbu omusajja tayingira kiyungu kiba kya mukyala lwa nsonga ki oleme gamba bano omukazi wange alya kigwera eri mu kiyungu kati bwajja wano nga yeeterako bufubi nga nze kusakamu ng'akongera omwana kumbe yagiridde kati bwogamba atalya nnyo olaba mukazi kuyimbuluka talya nnyo bakazi abanene bali kyokka gwe olaba nga alyako obutini bwe buti kumbe kiggwera mu kiyungu. Olina omukyala? Muyina. Experience kwogijja? Ate nandi muyimbye nga simuyire. Owedde. Era kuddayo agambe sitema odaala asanga weerya. Akimanyi. Ndage. Kakati muli mu nneeyimbira byange. Tudde mu nneeyimbira byange. Challenges sizo osinga okusangamu. Ze wasinga okusanga kali before. Mu mwaka gwange. Mu mwaka gwo. Challenges ze nasanga. Esooka eryemu be bantu okusimbamu olunwe nti oli wa kabi si kirungi olw'ensonga oyinza okwewanika oba oyinza n'otuuka ekiseera nga tokyekkiririzaamu na bulungi nga oba okitegeera nga teweefiiringa. So si kirungi bantu kugulumiza? Si kirungi. Kyova olaba abawangudde bonna abasinga tebabagulumiza. Aveeno wansi omunaku kaama. Actually omwana yawangula omwaka guno gwe tulimu gwennyini ya chocolate. Waliyo omukyalo omu yekka bamuyita Imenansi ye yekka yali amukkiririzaamu nti asobola. Abalala nga balina abalala gye basonze. N'abasinga bwe baba eyo challenge president abasinga bwe bate bwe baba. Challenge ey'okubiri ya time nti tufiirwa oluusi ebintu ebimu kati nga nze nina omulimu gwe nali nkolako nga nina boosi wange era naguvaako olwa neeyimbira byange nga mu time mwanneetaagira banneetaaga ku leediyo mu ssaawa bwe ziti olina okubeera ng'okola luyimba enkya baakuyise baalukuwadde ekiro olina okulusulako ng'olukola so obudde bwe tobuyina eyo n'envaayo naye ate kyansanyusa na busanyusa kuba singa nkyaliyo ndowooza era singa nkyali mu mbeera mbi nze sajja bwe nti mu neeyimbira byange mufunyeemu era siyinza kulimba mufunyeemu. Kakire Eddeku simanyi netiwaakayo bweri oba netiwaakayo yengazi gw'omu ku baana abasooka oba oliawo breaking the news Kakire Eddeku si yali ku mpewo ne ba breaking the news ya Kakire Eddeku. Kakire Eddeku ne bamukasuka ekalangala kabaddi kyakali awo kuba nti bye nakola bibanyumira era bakyabijjukira kati tuyina era guli muli negganja simooko nabo bagenda kubadde ti bo basooka kujja ku leediyo naye era ekirungi kisigala kirungi era omuntu buli lwalowooza ku neeyimbira byange alowooza ku baana abakyasinze okumuyimbira era beebo abampa kitegeeza nze nkyasinze okubayimbira oba nze omu ku abo be basinga okwagala. Kayimba kaguli muli kagamba kalya akaliwa ena kayimba kano ka mama omwenge guwomera guwomera lirawo omwenge guwomera lirawo guwomera lirawo neravu ewomera linawo ewomera lina mwe mwanyima lavu omwana yajimpa omwana yajimpa omwana yajimpa ekimunjagaza ono omupiira agwetere munda agweterayo munda kanga tagozeza tuvuzako kwa muli bachafu emoza mpira ade guli muli waya bwala jewa akatu gwe wasayo waito gifula naye baba guli muli ye mwana wa nembire byanga akyasinze okunnyumira era ne bw'omunteeraawo wiiki namba simukoba kuba nali naye kalangala naye twavayo ngamba bannaye singa kale tubadde tukyali ennaku ngazi izo nenjagala mutwaleko n'ewange tusooke tubeereeyo nga bwennyumirwanyumirwamu. Ale n'abo abasajja balina omukisa gwabwe alina n'eŋŋoma eziri oli gino n'azinkangamu abagala bato muje mu bato jakubakuba bato nze guli muli nze sisaaga abaliwa
n'omuzindaalo gwe oyo musajja asinga okunyumira mu neeyimbira byange neganja simooka bali ize nnyo bali ize nnyo tubabuuzaako guli muli neganya simooka mwale kubeera mbozi nga ate mwekumira ku BOCAT TV olunaku olwaleero nze SULA Ssenyonga tukyali ne Kakire Eddeku tuwayawayamu ate nga watuyisaamu ku buyimba bwe ate obulala katugende mu kayimba katugende yimba kayimba ki katuyimbe specioza ono gwe ngendo bayimbira nali mutegesi nze mu 2018 omwaka gwaffe omwana eyankuba yennyini ye mwana gwe nali nsinga okutya naye nga mutyala wundi emu ani oyo Dr. Bitundu era gwe bampa akalulu gwe kansuulako naye gwe nali ntya ng'alina oluyimba lwa specioza olw'omusezi mbunteeko okulya nkunywere ku kaveera k'omwenge nga tewali atalumanyi nga balutya kati nga nange ntandise okumufumbira engoma mu specioza naye ate obudde ne butansobozesa kugimaliriza ate nenjimala oluvannyuma ate nga kiwedde ekyalo nenga kandumalirize lutuule kati lwe luno lwendeeta okay vocals live kokyali ku BOCAT TV katugende mu kayimba specioza ate mpozi mwana mulenzi Kakire Eddeku ke yayitamu tukulukuta kataka tetwagala weekwase tugende naluma sikate ojonsaleko amaanyi gennina sige nali nkozesa Duli nali muto kati nakyuka nnyo sikusuubira kuva miguwa era nga mazima gwe nenkufuna ogenda kwejjusa nenkukwatako nkukuba fimbo noserebera olaba nkuba nte baba netuula olugjayo kiboko bwenti nefubutuka banyumiza omuwala gwe nabatisa yabeeranga natete mu kazigo ke nga bamuyita nalumansi kazikola naye nabatisa gwala gwe neserebera alo lwakyalumu ne musisinkana ne musaba tugende kombitoke byajati gamu bufunze nyimiridde golo mpulira omutima gona gubanja olonno nganze nankoledde leba bwangamba linda seba tetwala kamukonzi konzeri omuwala yuli yanzoleya naye ngebyaddala yali mutuufu nazoleya kuba nali era sinnawera nga ne busidizi buli abo tebweyagaza omuwala yuli yanzoleya naye ngebyaddala yali mutuufu nazoleya kuba nali era sinnawera nga ne busidizi buli abo tebweyagaza detto naddaka mmala okulya nsonda amaanyi mukwateko ndaga obukambwe leko bumu muguze mangu kuduuka lya sisemu kikandwawo nga kumwala gwe nanoonya n'obubanga bwamala bulamba bufuna nali nkubwamu tutte n'emirondo gyange natuuka Kiriya mukwatako ewava obuswandi yeekazizza mansudde ansambe n'etteke nassaakaawo n'olusoozo poze nawereka nkube mu kidongo pum nanzikiriza naye natoba nogirya naleeta zifaya naye nga taziwulira yankwatakwata kombitondo byejjuba anemuweereza naye nga mmala bya bbule nempulira nga sikyatereera naŋŋamba leeta faya kirabe obunafu bwewammwe omuwala yuliyanzoleya naye ngaebyaddala yali mutuufu lanzoleya vocals live ko tukyali wala mulezi Kakire Eddeku tuwayawo mu mbozi mbizibu kile tusanze okola kikati kati omulimu gwange nkola emirimu mingi era sigoba mulimu oguzze gwonna ngwaniriza naye nga nkola bugatto buno kulafukisiro bw'abakazi naye buli sitayiro ndala nnyo nze njikola nzekka mu Uganda tewali mulala mu materials era beads biki byengatagata n'enfomingamu ekyange ekitalabwangako wano notera tukoleyo bugatonga buli mu bicupa by'amazzi atugoye ate nga bulungi nga buli oli gino ate nga bwanja nga buwangala butereevu nnyo nkutidde bwe businga n'okuwangala kati ayagala okukola order nasobola okunkubirako bawe enamba y'essimu 0750 59 76 50 ye namba yange eyo era ne ku WhatsApp kweri owandika kati tubadde nnyo mu nembira byange twagala okuwulira ku nnyimba zo enyimba ezitali za nembira byange enyimba ezange nze ng'omuntu right now sinaba kufulumyayo audio yenna ali recorded naye ng'olina mu kitabo naye nga mu kitabo ennyimba nnyingi tukange mpitirivu nnyo tukange mfuwano ku channel yaffe tekuliko babba nnyimba tekuli babba naye kansooke mbakubeyo kano akaneeyimbira byange tumunyika omulundi guno
nze ngamba kubba kwandibadde mugeji omubbi wa sente ne bazimuliisa oba binusu n'abimeketawo nno bw'abimalawo ne yejjeerera omubbi w'akagaali n'akavugira ewiiki mu kisaawe ky'ekyalo ne yeetooloola ewatali kuwummula yadde okunywa otuzzi wiiki lweggwako ne yejjeerera omubbi w'ettaka amuli muziikamu omulamu okumala omwezi ne mumuziikulayo bw'avaayo nga kyali mulamu awo nno mumusalamu tteke nga yeddira waka omubbi wa booda ne mumukwasa ennyondo n'ekijaga ky'amazzi n'agimeketa n'agimalawo nga bw'anywerako amazzi nze ngamba obubbi bwandikendedde abafeere b'ekibugo batunga ku luti bonna kusigiribwa guuga n'obababula bw'omaliriza wonoomamirako omunnyo neweereza amagujja ne zibeerira zengeri bannange gye ntobyemu n'ensi eno omubbi nanziba mulombera dduwa oba si ekyo ngenda mu bajjajja nze ne mbawa ebigali ne bamukolako tutukobaawo ezo punishment singa nyingi omate kyobbye kibakuteekako bw'osavayivinga kitegeeza mukisago genda bwa mukisago omwenzi abanauganda bano balaba omwenzi ne mumusibako bulooka bwazitambuza mayiro 5 ng'akyali mulamu kyansiye ng'agenda ne mukazi we abanauganda balaba ye kasitategeera ndi waliwo sente agenda alumba oba bankwate oba bankwate kijja kijje nze ngenze kulumba ekibonerezo ndirwedde okikola okay kati ekyennyimba ezo empandiike nandiyagadde nnyo mpa ekintu omuntu kyawulira kyagenda okunsaba nga nsobola okukimuwa kuba ngenda bakkangamu wano eno banyumirwe batandike luliwa oyo akugamba luliwa ng'omugamba weeteza sente za studio leeta sente za omwana talina sente za studio sente zalina za capital okulabira mukyala we wakana biki kati talinafuna za studio gwe naddeyo n'ogamba ate olulala muwe sente za studio ya recording simu yazikidde dda simu zebbeeyi zizikira mangu kati kano kankaba kange mubukanzi kakolansi katono nnyo laavu ewoomanga emiyembe gy'okubijja laavu ewoomanga akatogo k'okulumbe iye laavu ewoomanga emiyembe gy'okubijja laavu ewoomanga akatogo k'okulumbe iye natoba n'omukwano nga sinnakufuna naye kati nakufuna omutima gwange gwaguma njagala nkutwale mu bazaddende mabebi njagala nkuyambaza akarengenge njagala nkutwale mu bakaddende ogwo gwe mukwano bwe guba laavu ewoomanga emiyembe gy'okubijja okitegedde abaana balekawo emiyembe egiri eri ne balumba ogw'okubijja n'okusanga bagukuba balinyana ku malaalo kwennyini omuyembe gw'okubijja gwoma n'akatogo k'okulumbe osanga bantu aline wakitiibwa bekuba ebikasiise n'omunnyo tegwanooze naye ng'ate kawooma kyokka n'alekawo n'akasiike kati omunave wakane ng'ekimututte kulya katogo kalumbe era banyiiga nnyo bateekawo n'enkola ne musooke musaavinga ab'e Kampala bagenda ate ne bakakuba naye ng'ate Kampala bw'akomawo olowooza anaakalya akatogo takalya n'ebintu by'olumbe oba okufa kuno oba kuba akatogo akawoma kakulumbe emiyembe egiwoma gyakubijja oba sayansi kyali awo kyambuze naye ngenda binoonyerezaako nga tumaliriza olinayo akatalekeka kino ekintu kibamanyi abaana buli gwenkyaza wano okuwa ku tips naddala abaana abagenda okuyimbira neyimbira byange naddala omwaka nga 2013 rather 2023 biki balina okusooka okubeera nga bajja ng'ogamba nti ngunga kino kyo kirini place ng'okirina mu bwongo ekisookera ddala alina okujja nga akimanyi nti muneeyimbira byange mikwano gye mingi naye ate mikwano gye batono
omuntu agenda kulaga nti akwagala naye ate bw'ogenda okukinoonyerezaako emabega nga yatakwagaliza namba emu naye ng'ate bwe mubeera bwe mwekubira n'amasimu ng'omanyi munno nnyo mbirabyeko so eyo yensi miliyoni 10 olina okusooka n'omanya nti kintu kinene omuntu akwata akayondo n'akuba owa booda nga olowooza agenda gijjamu ssente mmeka kati ate miliyoni 10 eziwangula osuubire omuntu ozizannyiramu era abajja kukola ekisoboka alabe ng'ekintu ekyo kidda ku sayidi lwakuba nti omukisa gusigala era mukisa era ow'okuwangula yawangula eyo tipu emu eyo yeesooka ey'okubiri ajje ng'amanyi nti waaka gwakola oba alina okubeera ready ng'amanyi nti waliyo waaka owa studio waliyo ne waaka owa stage osobola okubeera ow'amaanyi mu studio naye ng'ennyimba zo ku stage abantu tebagenda kuzitegeera amaata ako kakulu ekyo nakyo weekiri kati abasinga ab'amaanyi kibakubya nnyo nti ennyimba zaabwe zibadde z'amaanyi za sitole kuwuliriza olwo nno luyina ekigoma jjukira n'ekyokusatu naddala bw'aba alirwe kubanga buli ajja asuubira nti agenda tuuka ku fayino tewali ajja ng'amanyi nti taatuuke ayina okumakinga sure nti bandi control kikulu nnyo balakubya ebivuga abeerako ego bakontrolinga era bw'oba tobasobola ne bakupaaluukako abaana abamuwulira ayimba naye ng'ebidongo biri waggulu ne byayimba tobiwulira ate nga yayina komandi ebagamba nti mukole bwe muti oba musirise oba mukole bwe muti olina koyogedde wali eri waliwo muyimbi wa studio n'owa stage music ayawuka n'oyo nnyo abali emukategedde ndowooza mmwe abagala okujja okwewandiisa nti jangu ng'opulaningira studio naye ate nga bw'opulaningira ne finals in case ng'oyiseemu era omwana omugezi bw'akuba oluyimba ne lumisa mu studio n'efuuka hit atandika okweditinga ebintu ebimu n'abijja mu studio waaka n'abiteeka mu stage waaka muzese mu luyimba naye nakola version endala agirekayo omulamwa nga gwegwo n'akyusamu obuntu butono nnyo obugenda okukuba abantu ky'olina okumanya finals stage ekubwa obugambo butono kati wawulira ekyawanguza ekyokuleeta ekyamufuula pulezidenti ng'oloba biki nga neeteze oloba bikyo akagambo aka ne okwetega so kati olina okujja ng'okimanyi osobola okuyiwa olukalala lw'emboozi naye nga yakutuula kuwuliriza bali abantu tebalina budde ayagala nawuliramu akantu kamu akamukwata mu babiro n'akubendbwekitebwe kiba so kati ekyo kyekyokubiri balina okubeera ready nga bakimanyi nti bwekitebwe kiba okay tweyanza nnyo tweyanzege sibula mbeyanziza nnyo okundaba ku Vocals Live BOCAT TV nze Kakire Eddeku nyongera bajjukiza omusajja ow'ekajjansi era kajjansi leo baziika nziikibwa Bukomero Bukomero okay eyo gye nziikibwa era neebaza bakiifu bonna abateeka ssente mu neeyimbira byange abaali bampadde kye bampadde n'abatampanga nga muwa bannange mbeebaza nnyo ku lwa bannange neneebaza kiifu wange omulungi Chief Moses Kiwanuka yankwata 2018 ku leve ey'okubiri nakati tukyali butoola yakubuukinga oli muntu we ndi buwe era tuli bumu neebaza Imenansi Sharoni Bakungu Dia oyo ate simanyi nakyakumugamba ambeereddewo nnyo nnyo oyo wakukido ambeereddewo nnyo Imenansi Chief Jeke bonna ne baana bannange oba bannange betuyimba nabo mu neeyimbira byange Kajiko Dolobondo Dokita Bitundu omusajja eyanzijja ku nte nkutumiddeko nnyo n'abalala mwenna mbaagala nnyo mwebale kutulaba. Okay, tuyanza nnyo tuyanzege tubadde ku Vocals Live olunaku olwaleero BOCAT TV tubadde ne Kakire Eddeku eyalimu 2018 ate mpozi Mariam ali ku kamera national wali okubeera nga tufuna ekifaananyi ekirungi mbajjukiza ayagala kutandikawo YouTube channel yo weekwate eno kuluga ajja kubeera mpozi nga ate akuyambako okubeera nga otandika bulungi channel yo ebeere mpozi nga ate etambula mwana tu enamba ze ziyitawo ku screen yawo wansi ezisemberayo ddala wansi ezo ezaayo ne kuluga genda obeere mpozi nga ate omukubira mbeere bulungi mweraba.
BOCAT TV neera.